Abantu baleme kubabuzaabuza kubajja ku mulamwa ku njogera egamba nti order yafunibwa yagaana abantu okuwoowebwa okuwasa yagaana abantu okusaala yagaana abantu bonna okuba kwe basobola okukola abantu ab'enjawulo. Kino ekiragiro kyagenda mwaba abakozi ba Uganda Muslim Supreme Council abakwatibwako ensonga zino wammanga omuli okutuuza enkiiko omuli okuddukanya banka n'ebintu ebyo byonna ebya Supreme Council bw'ogamba nti baganya abasiraamu bonna okusaala oba okuziika oba okuwoowa ekyo ekikolwa baleme kutujja ku mulamwa ekigendwa kyaffe bakiteeke mu bantu balabe nga ffe abalina ekizibu ku nsonga y'obusiraamu. Twayimiriza abo bekikwatako betwogerako abafaanako ensonga ezo kubanga olw'ensonga wangi institution nyingi ezitakkiriza mu Uganda Muslim Council abo babaganya okusaala yabange Uganda Muslim Council yatondebwawo omugenzi Idi Amin Dada obusiraamu baga tebwaliyo so bali tebasaala kino ekiriwo olwaleero baleme tujja kuki tugamba abo kitukwata kutubagamba nti bye mwakola byali bikyamu betwagala okulongoosa kati bateeka abantu abange wali omuganda nga atera okwogera omwogezi wa Supreme Council ebigamba abisengeke bulungi kuba kye twagala tukyagala atujja kukigusa inshallah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. So situli mabega wa kutiisibwa muntu yenna tewali muntu wa kutiisa muntu yenna kino kijjamu eri mukadde wange Sheikh Obed uluganga abiri ensonga ya Uganda Muslim Supreme Council okwegatta kw'obusiraamu genako mu maaso bulungi kwaffe tukwagala naye ebintu ebikolebwa abantu kinoomu sijja kubikkiriza abo tugenda okulwanyisa. So nsaba mukadde waffe Sheikh Obedi oli kitaffe oli mukadde wange nkuwa ekitiibwa bano abantu leka tubabuuze kino ekintu bakinnyonnyola nga bo balina okinnyonnyola. So mbadde mbasaba fayiro baziise zigenze tujja giwa ekitiibwa gye zikoze eki naye amazima begana amazima gajja kukola ki amazima tegekweka newatula galinga nga sepulingi bwegituledda wansi era kumana dawuddawa mukaba abankuumire ndinawo okukiliyalinga issues eyaliwo emabega eri ng'abantu bagamba nti baagala kukola ki kujja mu Westgate mukulembeze waffe Mufti nedda tewali muntu yenna yeteserese okugamba nti ki twagala kumujjamu muki Westgate ntwagala kuimpeachingani the Mufti but we are trying to rectify issues which went wrong. We want to get proper administration because the administration which has been on is a bit weak. It could not enable to do what to advise the Mufti on other dubious actions. So we want to set our house so that we put in proper administration because the constitution currently gives the Mufti powers to nominate one representative from each Muslim region and other 4 sheikhs from College of Sheikhs. Now and then which forms tegalawo muzikiti era tegaana abantu kusaala wabaddewo ebijja bitingana nti oda eggala n'omuzikiti era egaana abantu okusaala. Oda gye twafuna eyimiriza management oba abo abakwatibwako ensonga mu Uganda Muslim Council okulekeraawo okukola ebintu nga balaga nti babikolera mu linnya lya busiraamu ate nga kooti ekola ki ebayimiriza. Ensonga eziriwo zatandika Lwakutaano lukyategerekeka nti waliyo Lwakuna lukyategerekeka nti waliyo omusango ku Supreme nga bagireetedde empapula Supreme naye neegoberera ekyavuddemu ky'ekyokutuyita leero ekivuddemu kyemmata kubeera ng'eri forwarded egenze mu High Court so tulinde ekinaava mu High Court. Client oyo yawaabisa ki? Bawaabira muwaabire nze bawaabira Supreme Council amazima tegitegerekeka bulungi naye katutuke mu High Court kitegerekeka. Oda ye baali bawadde gye baali bafulumiza yali in effect freezing activities za Uganda Muslim Supreme Council. So that's the order. Gyendabyeko at least. Order zisigaddewo? Bagiweereza mu High Court egitunula.
kino kitegeeza ki ku order ezaweebwa? Order zisigala order. Sina kyenza kyogerako order za kooti. Kibeera kifu ekiragiro kye twogerako kyayita mu police headquarter ne kiyita mu legal department ya police ne kiyita mu attorney general ne kiyita mu bonna ebitongole byonna ebyo ebitongole bw'ogenda okusavinga ekiragiro ekyo tokyakituusa ku muntu osooka kuyita through clearance say they come to court and verify the validity and authenticity of an order. By the time the police gives you clearance tigenda mu maaso ekyo ekiragiro kiba kiri valid. So bakugamba nti ekiragiro kikyamu si kituufu. Ekyo kyonna kyongera kulaga kumenya kw'amateeka. Kyongera kulaga nti abantu abamu muno bavoola ebiragiro by'ekkooti. Looya w'abaawaaba omusango Hassan Basajja balaba n'abalala against Uganda Muslim Supreme Council ne His Eminence the Mufti. Ng'ennaku z'omwezi 10 kkooti eno yawa ekiragiro ng'eyimiriza activities zonna eza Uganda Muslim Supreme Council. Activities zonna. Ekiragiro ekyo ne kiyita mu poliisi n'ebitongole byonna ebikwasaganya enforcement y'ebiragiro era ne kisaavingibwa ku Uganda Muslim Supreme Council. Kati bo ekiragiro baakiraba nga kibayisizza bubi ne babaako okwemulugunya kwe baateeka mu kkooti. Okwemulugunya okwo baakuteeka mwene ekkooti ate tugenza okwesanga nga baakuteeka ne mu kkooti eya waggulu High Court. Kati bwe baakuteeka mwene ekkooti olw'okwagala okukola amazima nabo okubawulira ne bagamba kale nali mbagambye mudde ng'ennaku z'omwezi 27 naye kale mukomewo nga 16 era ne batusavinga hearing notice tujje leero tuwulire okwemulugunya kwabwe before this court. Katugenza okutuuka wano ate ng'eno ekkooti waliwo ebbaluwa eyazze kuva mu High Court ng'eyita fayiro eno nti fayiro egituweereze waliwo okwemulugunya okwateekebwa mu High Court ku High Court ebe ng'ekutunulamu. Mu mateeka kitegeeza ki? Omulamuzi ono aba takyalina kyayinza kukola because the High Court is a superior court. That is issue 1. Ekyokulala, since tewaliwo order ndala yonna enebadde just baluwa kuva mu High Court tuweze ku fayiro tugitunulemu. Since tewaliwo kiragiro kirala kyonna ekiragiro ekyafulumizibwa ekkooti ng'ennaku z'omwezi 10 nga kiyimiriza ebikolwa byonna activities functions eza Uganda Muslim Supreme Council kisigala kikyali mu nkola unless set aside or unless valid or otherwise. So nga wetwogerera kaakati ekiragiro ekikyaliwo era byonna ebikolebwa ebisuubirwa okukolebwa oba binaagenda okukolebwa abatwala ekitongole kya Uganda Muslim Supreme Council ng'ekiragiro ekyo tekinnavaawo babikola mu bukyamu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kati tugenda kulinda nga bannamateeka ne baklayanti bange tujja kulinda ku High Court w'enaatuyita tuwulire okwemulugunya kwe bataddeyo tukuddemu High Court ewe guidance yaayo. Kubanga n'okwemulugunya bw'okutunuulira emisango emirala egibadde wano gibadde teginnaba kuhandulingibwa. So kati twebuuza High Court kikyegenda okutunulamu ng'ekyano teginnaggwa. Ojjako High Court bw'enaatuuke efayiro era ejja kuzizza wano. So at the end of the day omusango ogwali wano gwali gwa contempt. Contempt ewulirwa kooti eyo egambibwa nti ekiragiro kyayo kyamenyebwa si kooti ndala. Era fayiro zijja kudda tusuubira fayiro zijja komawo wano.